The newsroom, where untold story is revealed. Bino byampuna bikwasa ennaku atera nga byennyamiza. Omwana wa myaka 14 owobuwala yagera maaso n'okubeera nga bamusobyako nga amusobyako ye musajja omusawo w'ekinnansi oba omusamize nga kigambibwa nti omusajja ono yagenda maaso n'okukozesa omwana ono olw'obulagajjavu bwa kitaawe engeri gye bagendanga maaso n'okubeera nga omwana ono bamuleka ewaka. Era mbu omusajja ono kagwa ensonyi yavayo n'ategeeza nti omwana ono mbu waliwo owa boda eyamukozesa naye nga naye tamumanyi. Bwe byatuuse ku poliisi n'agenda maaso n'okubeera nga abyegaana. Kakati we twogerera omuwala ku myaka 14 Lake ali lubuto lwa musajja mukulu ono. Njagala nkuwa emboozi eno nga bweri ogende maaso n'okwera nga ogiraba ate munange bikwasa ennaku ate era mu ngeri emu byennyamiza. Wabula kankuwa emboozi eno ogirabe oba oliawo tugijjemu ate n'ekyokuyiga nga bwe tunoonya ne solution ey'okuyamba omwana ow'obuwala ono nga wangalira mu bitundu bya Wakiso. Kankuwe ku mboozi eno ogirabe. Video gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli sekinoomu atazisobola okubeera nga ayamba ku mwana ono. Ate era nkujjukiza ayakasooka olaba video zaffe sooka subscribing tusobole okubeera nga ensonga tuzitambuza malidaadi sana. Kankuwe video eno. Okimanyi nti mu ggwanga Uganda eriyo abaana abaliko obulemu ku mubiri gyabwe naye nga bakozesebwa ne batafuna bwenkanya. Eriyo abantu bangi n'abatali baana babuwala beboka n'abantu ab'enjawulo nga baliko obulemu naye nga bo obwenkanya mu ggwanga Uganda bwabula. Olwaleero omwana ono gw'olengera aliko obulemu nga bw'omutunuulira kyannaku nti ali lubuto wa myaka 14 teriyo ayamba asosolebwa mu community gy'awangaaliramu. Abantu bamuboola bamutwalibwa okubeera nti tayogera mazima era byayogera tabyekakasa naye nga amazima ogamba oti tabyekakasa nga ali lubuto. Abamuwa olubuto abamanyi era asobola okuboogera. Maama we yagezaako okwekubira enduulu era ab'ebyokwerinda kyannaku nti tebaafaayo. Bakitwala okubeera nti omwana tebamutwala nga wa mugaso naye nga naye munnayuganda mwana azaalibwa nga abaana abalala. Kyannaku munnayuganda yonna gy'oli emboozi eno tugenda tandika ogirondoola. Yenni yali emabega w'ensonga eno akangavvulwe era akwatibweko. Tukimanyi bulungi nti eriyo be bawaayiriza nga tebazza misango naye ate eriyo ensonga gy'olabako n'amaaso go. Kye nakugamba nti ekyenjawulo kye nnina nze njagala nnyo okutuuka ku mazima ago agakakasiza ddala nti ensonga ddala ntuufu oba si ntuufu. Olwaleero omwana neesitudde ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745458 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Maama we yeeyiya mukazi atalina bulungi kasente naye anoonya kino ne kino ne kino. Omwana ono nga bw'omulaba talina kye yeekolera yeesiba ku maama we nze amulabyeko amazima ogwamu n'amaanyi era owulira ng'onakuwadde. Maama omwana waffe ono Lake Nansamba okufunako omwana ono okufuna olubuto wabitegeera ddi? Nabitegeera mu gwa 10 nga 5 nagenda nimujja taata we w'omusamize gye yali amututte nankomera okuli Saudi Arabia. Wali Saudi Arabia? Kakati nno maama w'omwana ono agamba nti ye yagenda maaso n'okubeera nga amanya nti omwana we yakozesebwa gwali gutuuse ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa 10 gwe twakakuba amabega. Ono nno agamba nti olwamugamba nti omwana ono alabika nga yakozeseddwako kwe kunoonya test agenda okumukebera ng'omwana ayina olubuto. Ebigambo bya maama w'omwana kambikuwe nabyo obiwulire. Bwe natutte waka nalaba omwana nemwetegereza nga ndaba omwana embeera ze zaasiika kati mukwetegereza nnyo omwana n'omwana nanamnagala nemuto osobola okumubwira kyenakuondagala omwana natuti naabiro ewasenga nsamize ekasanga ti nga yazadde kyansoma
nangamba customer yajja ng'akimye eddagala yagira mu mmotoka nansanga mu kinaaliro nga naaba nanteekayo ekintu kye ne mubuuza kintu kina yakijjawa nangamba yakijja mu mpale ze ne mubuuza yakikuteekawa nankolera sayinsi kati olw'okuba nti nalaba embeera zezeyalimu neŋŋamba kangende mu ddwaliro ngule akakebera olubuto mukebere nengenda mu ddwaliro nengula akakebera olubuto nemukebera ng'ali lubuto enkeera waliwo nakeera mu ddwaliro ne bamukebera ne bamukola scan ne baŋŋamba nti ali lubuto lwa wiikisi 12 naye before nga sinaba kumutwala mu ddwaliro kumukebeza mu sikaani ng'amaze okweza HCG nakubira omusanizi oyo nemubuuza oba ddala yakimanyako omwana ono nga yasobezeddwako naŋŋamba ye nakimanya naye nga siina wentandikira kubagamba kubanga ne taata we yali talina kyamuwaade obuyambi ate n'ekirala omusajja yamukwata twali tetumumanyi yali musajja wa boda tetumanyi yafuna omusamize yakikkiriza nti omwana bamukozesa yes okusooka yakikkiriza naye ate bwe twagenda ku poliisi yakyegaana kale kakati tugenda kwongera okulondoola ensonga z'omwana ono agenda kwongera okuwa update si zonna ezikwatagana ku mwana ono nsaba ogoberera emboozi eno wabula wano wensinzira okukoowoola ebitongole byonna ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu eddembe ly'abaana omukyala ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi Florence minisita Balamu abakyala mwenna abazze basitukira mu nsonga ez'enjawulo nsaba tusitukire mu nsonga ya muwala ono tulabike nga naye afuna obwenkanya kinnyabo nga bw'okirengera tekirina kyekyekolera kibeera kikaaba omugongo nti gukisiiwa obulamu si bulungi n'akamu amagulu gamuluma omugongo gumuluma n'ensonga endala nsaba maama buli muntu yenna akwatibwako maama Fiina abakyala mwenna betuzze tulaba nga mulwanirira eddembe ly'obuntu n'abasawo b'ekinnansi maama Fiina gwakulira abasawo b'ekinnansi omwana ono agamba nti ekizibu yakifunira omusawo muganda kitaawe gye yamutwala gye baamukozeseza kyannaku nnyo kati ebyo nno nga tubitaddeawo ku mabbali naye tukubiriza abo bekikwatako bonna ogenda mu maaso n'okubeera nga balwanirira eddembe lyabo abaliko obulemu n'abantu abatuusibwako ebikolobero ebyettima ebyefaananyirizaako nga bino kati nga tubitadde ku mabbali Nakangubi Jennifer Follow Figure alabudde Alien Skin n'amutegeeza nti si buli abakuliraanye nti bakwagala era n'agamba nti bw'onaaba teweekutte nakwefaako nnyo kwabo abakuliraanye bandikuleetera okubeera ng'oddizibwate mu kkomera. Njagala okulabula Alien Skin. That's why nakutewa chief. Nga njagala ogende chief. Alien Skin omulabe wasookerwako ye manager wo Musa. You have a problem. Olina omusota gw'ota manyi. Omulabe wo namba emu ye Musa gw'oyita manager. By the way muvuka wali wamugoba simanyi yadde atya. Oba yadde oluvannyuma choosing kubanga mwatabukamu ne choosing. Nze nasirika olw'ensonga nze nalina okulaba nga essaawa si ya lutalo si ya balabe buli muntu tumwetaaga okulaba nga tugusa mission. Kasuku bukyanga walampa musajja agamba bukyanga walampa ono walampa mumwocha nyama so walampa mpola gyolaga waziivu. Owalampe Alien Skin wawulidde okuvuma okuluma n'okulimba. Abaana bawulira otya bakutadde ku ntandaalo ng'ovumye bujingo. Otegede nti okuvuma kubi oba okwogera obubi kubi oba okuwaayiriza. Kati olunaku olwaleero ttiimu ya NRG Radio nga bakulembeddwamu Crystal Panda badde bakyaliddeko Alien Skin avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti ensonga z'abayimbi temuzimugamba oba oli yamubeereddewo oba teyamubeereddewo tayagala kubeera ng'amanya kubanga tayagala kwogera ku bantu basinga nti currently on the list ya mu bayimbi yali waggulu teriiyo amwenkana kati n'olwekyo tosaana baako kyomugamba naye nkujjukiza nti abaganda baagera olugero lwabwe ne bagamba nti amalala gakulemberwa kigwo kankuweyo ebigambo bye obirabe bwabadde mukomera bingi byabaddewo kankunyumiza ebyabadde wabweru ndaawo mbulire kyolowooza omuyimbi muno omu yavaayo n'agamba wakati ng'ani ng'aye ali ku level ki waliwo bajja okwagala otulinnyirako omuyimbi ayagala okunninnyirako tomumbuuza oyawulo otayagala okulinnyirako anti kubasa commentinga ku muyimbi yenna nze otuuka wano anti mpulira buki bulungi ali wansi wange oba ali waggulu wange akyo gwayawula nze saawula kati omumbuuza okuba terebembi ali waggulu wange kati yenze ali above the industry
kati gomala buli mwimbi akomenti nga kya commenting agakola ki kwambukira kugwe n'omuntu ali ku side yaba yamukira kugwe lwaki ali ku side yange akugira because anagambye mbuno ndi collecting a team ndio byonna byenkola ndi mbikola banejjeko lwaki bwe banneesaako kyogamba oli bavayo n'agamba nti bakusibidde bwerere bakute abakwikwata akwessaako yaliyo nga mbikola akwesonyiwe kyogamba mbuno bansibira bwerere lwaki obeera ompolereza obaddeko mpulani zange oba nkugambyeko nti bagenda kunsibira bwerere gwe bagambeko badde bansibidde bwerere kiteze kati naye alimba yali akuwolereza kumpolereza nange baŋŋanya okwewolereza nenfuna balooya yali akuwolereza abayimbi temumpolereza abayimbi temumpolereza naye ng'okimanyi mu bintu bye mwabaddemu era abayimbi abagenzi ne bakuyimirira somewhere nkimanyi ogambye yali ampolereza nedda ye ensonga yali bweti kanti kunnyonnyole naawe ombuulire ensonga yali bweti ng'ali kulevo kikunze kati tebo yeeno tebo yenze levu kati gwajawula ne mu bantu kati gwe mukulabako ani simumanyi ne tutinako mumwogera bwe mukulabako ali kulevo ki muyimbi munno sisi ekikulu mwenna muli banene muyimbi munene kugwenza okuba si munene naye abantu bebo aba munene sigala munene tumwogere linnya ombuuze kati nga omumensionize mwogere linnya kumaze omutemaatema abantu bategedde levo kwali kati yogere linnya muyimbi ki abayimbi tebagala boogerako mannya mu interview bawulira bubi ekirungi asose mukola ki mutemaatema ne bafaani be ne bategera levo omuyimbi waabwe kwakola ki kati soka ombuuze muyimbi kigobadde ombuuzaako yagamba yali ampolereza kati tumuleke kuba olina engeri ogiramu olinga ati nkozesa tulite kati yogera kati mbuuze ekifuuzo bulungi kale kankibuuze bulungi omuyimbi yagenda n'agamba omusajja gwe musibye alina abaana bangi bayambye ne bava ku street baana bangi abamufunye bwe mumusiba ku nsonga bwezityo ensonga bwezityo ezandigunjuddwa nti abayimbi tukula maybe luli byakoze byazaakola bikoze nga kati abantu akuze bamuleke ajja abeere wabweru abaana kati bano bajja kudda ku street babadde nabo biki gwekyo nga gwe oba olaba ayogedde bubi kuba engeri gyuzzeemu nga mbimusibye amateeka tegakolera ku sympathy nakawere bamusiba nfuna nange nso kikola singa waba omwembi gwe bakoze eki gwe basibye nefuula awolereza olumu nembeera nga mpolereza oba nensaidinga naye naye mbeera ku kiri katulwaninge tulabe butya bwetukivaamu onfuna buli mbikyadala n'okukola kuba kibadde ekituufu nange era kyenalikoze eki ne bwe wali badde gwaliira naze nenkukola ki nenkubeererawo nombeererawo onfuna siri kwejjako bantu naye tebandikoze naye te sirina kwogera gwe kyoyagala kukola ki kulungi nemitwe tegiri ku bluetooth ye nkino twapeyalinga mbu gwe kyolina okumanya nange kyolina okukola ki okumanya kitegedde ate n'ekigambo olumu tekifuuka nsonga kwosa okyogerako naye ngaokimanyi oyogerako buki bwogezi ngaekituufu okimanyi omusajja alina omumusiba asaavinga oba akola ebyo ebituufu ebirina okukola ki kati lwaki oba okyogera lwaki yazina neeyimirira bwaba yabadde ayagala nnyo lwaki yaze nakwogerera ojja kumyawo osanga yabadde tasobola kujja nakozesa eddoboozi wanyagambye nti nze ndi muyimbi tewatugambye akati mbivuddemu sikyali muyimbi nawe nkubisa bukubizi ensonga bwe zityo bwe ziri nze Deni akutuusaako ate amawulire ag'enjawulo gonna g'ofuna ku mukutu guno mbagalize bye munjagaliza tusinkane mu mboozi zaffe endala nnyingi ate enkya zibaleetera kw'oteeka okubibafumbira. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.